naye waliwo obutini olimbako katono tolimba nnyo kale ku mulimu kale awakaawo olimbako kati olimbira mu bizinesi n'osuubula ekintu abalina abasuubuzi b'ebintu kino ekintu nakisuubudde ssente nnyingi nfuna katono nkuyama era singa siggwe n'olaba nga omwoyo mutukuvu waali ali ku lusegeraawo naye owoomya ekintu kyo naye ng'oli ku bulimba bw'okoze eki kati buli lw'okikola oyina kyotta otta omukisa gwa Katonda gwe n'olaba nga kino kyekisinga so nga Katonda yandikuwadde omukisa singa oyimirira mu mazima. Bayibuli ekiyise kwekooya n'obulimba ne weekooloobya n'olwangalira mu bulimba naye nga kwekooya lusomere kyetubadde mu Yeremiya olwokuna. Mwekuumenga buli muntu munne so temwesiganga wa luganda yenna. Mwekuumenga muntu munne so teweesiganga wa luganda. Mukama nnyamba nzijemu ekyo ekindeetera obutaneesiga naawe akuggyemu ekikuleetera obutakwesiga tusobole okutambula nga tutabaganye. Amiina. Bwe buba bulimba, bwe buba lugambo, bwe kiba kiki kukwata mu nva. Bameka ng'omanyi okukwata mu nva? Abakyala abafumba enva mwekwasa okukebera omunnyo ebifinemu kubanga tera buli kiseera okebera munnyo oba gwanoza ojja mu kifi bannange n'omwana lo nze nkebera munnyo omunnyo bagukebera ku kifi kiramba wangi wangi nze nalina polisi konzi omukazi yajja wange afune byayagala naye nze ne bwembireeta ennyama n'ompentula siyinza kugamba kimanya nti bwoba bazzeewo abagenyi awaka oba wagiridde girye naye siyomba era sinyiga era gwe kale Mukama yeebazibwe. Naye oli aguze ennyama olusenze n'omugenyi amanyi awaka naleseewo akaki akanyama agenda okulaba akafi bakaleeta kakuba gundi bakayita kiki mu sowaani twalina mwannyinaffe ng'obufi abukuunyula abujja mu gundi kati n'akuunyula bwangala nti zaayidde ate tizimala n'akuunyula kakuunyula ekyo nga naye akakuunyuddwa n'engalo okalaba. Kati tubeere beesigwa. Lunsomere twagala kuva wano lumaleyo okwesiga mugandawo kubanga buli owooluganda aliira ddala muganda we. Wulira, buli wa luganda ng'aliira ddala muganda we talinaamu kisa ekyo kyogera ku kisa. Gamba wa luganda gwe beera n'ekisa lema kundya kummalawo. Oyinza okuba ng'ondiira mu lugambo eno tunyumya tuseka tumwenya naye bodde eri nze ntambula naye nze mumanyi nze mukugamba mukola kimutegeera. Oliira ddala muganda omukola ki omuyite eno genda mu maaso tuve wano. Na buli munne alitambula ng'awaayiriza. Genda maaso olwokutaano. Era balimba buli muntu munne so tebalyogera by'amazima. Bayigiriza olulimi lwabwe okwogera eby'obulimba. Akatundu akasemba yaako. Beekooya nga bakola ebitali bya butuukirivu. Bayibuli ekiyise kola ki? Gamba munno lekera okwekooya. Obugugu obwo bwejjeeko bukuleetera kukooyera bwereere nga gwe weekooya. Mukama mulungi. Mukama atuwa ekisa. Somera ku Galatiya 5:22. Kugamba twetaaga Katonda atuyambe. Bino bye bibala bye twetaaga mu bulamu bwaffe. Bigenda kuyamba ku mulimu w'oli. Community gy'olimu ekuyambe ebeere nga buli kiseera ekwesiga. Olw'ekyo community egenda kwesiga, bakama bajja kwesiga wesinga ne ng'olinnye enkya nga gwokozesa mukamawo kubanga ojja kuvaawo nga mukama akuwadde omukisa enkya nga mukama wo ajja gy'oli. Olwayo
ekivaamu nga ofuuka mukama we. Lwaki? Obwesigwa bwe bubeerawo bujjawo bino byonna, bugenda busiriiza bino. Obugugu ne butandika okuwandagala bwokka nga bugwa lwa bwesigwa. Kubanga obulimba bujja kuba buva mu bulamu bwo kubanga oli mwesigwa. Togenda kulimba munno, togenda kuyaaya munno. Bagenda kutandika okwesiga nga muganda wakwesiga, mukama we akwesiga, mukwano gwe akwesiga, omukozi akwesiga. Bakulekere eby'amaanyi, bakwesigisa ebintu bingi. Nsomera tuwulire.